tuze wano ku lw'omukago gwe tulina n'ekitongole kino ekyaba Spiro abakola pikipiki oba bodaboda ez'amasanyalaze. Bodaboda ze bakola zikozesa battery, tezinywa petrol, n'olwekyo zireeta environment yaffe ebyobutonde ne bisigala nga biramu, awo naffe n'empewo neba nnungi eri kuffe. So tulina omukago n'ab'ekitongole kino nti president yatulagira n'agamba nti eno industry tugyetaaga wano mu Uganda kuba entambula yaffe esinga mu Uganda ya bodaboda. Ate twetaaga bodaboda ennungi ez'omutindo eziri ku standards eziri ku nsi yonna. N'agamba nti mubawe ettaka mukolagane nabo muzimbe mubazimbire naye baleeta sente. Ettaka lye twogerako president yatulagira liri mu Kira division ku kifo kye bayita Bukerere. Tugenda kubawaako acres 20. Acres 20 bajja kukolerako ebintu bingi kusinziira ekika ky'okuzimba kinaabaako. Bwe baagala okuzimba wansi woka era kimala. Bwe baagala kukola kalina nga waliwo ebyo batereka waggulu, waliwo woteeka bodaboda ziziwedde, waliwo bakolera assembly, ebyo byonna ettaka eryo lijja kuba libamala. Abantu bamaze okwaniriza bodaboda zino. Mu butuufu bw'oyita mu Kampala n'ogenda ejjinja n'okwata olw'Ekasese n'olw'Efort n'olw'Eggulu ojja kusanga bodaboda zino nga ziri ku kkubo. Ate nga bwe batugambye ne swapping station, swapping bwe bakyajingira batteries za bodaboda zino kuba tenywa amafuta etambulira ku battery. Kati bw'otambula kilomita eziwera 2 battery beekendedde, bw'ova wano n'otuuka e Masaka eno battery ogireka e Masaka ng'ekyajinga ate n'ojja kwejjudde n'ogisa ku bodaboda yo n'oyongerayo mu maaso. Bw'otuuka e Mbarara ate n'osangawo walala w'okyajinga. So abantu bazivumbidde nnyo, bazaagadde nnyo, ate nga bwe babagambye kyova olaba mu mwaka gumu batuuse kuweza bodaboda emitwalo 6 mu katale. About a year ago mwaka gumwe mabega bade bayina bodaboda 1000. Ate kati ogenda okulaba ne ku nguuto Spiro bodaboda ziri mu kweyongera kusinga ziri endala ze tubadde tumanyi. N'olwekyo abantu bazaagadde nnyo ate ndowooza zijja kweyongera. Olunaku lwa leero kubadde okwanjula eri gavumenti ya Uganda. Gavumenti ya Uganda nga bwe tumanyi mwaka gwa 2023 President yalangirira nti focus agenda kukatiriza nnyo ku nsonga y'okwongera ku bidduka ebikozesa amasanyalaze ku nguudo. So Spiro naye yatandikirwa okukola ate ne mu Uganda kyekola kyokka. Katuze kubawa update tumunange ffe Spiro mu Uganda President kyeyagala okulaba nti kituukiridde. Already wano tukoze eki tusobodde okukiteekako mu mbeera. Tusobodde twatandika emyezi 18 mabega okutunda piki zino. Mu kaseera ako tusobodde okutuusa ku luguudo piki emitwalo 2. Mu kaseera ako kennyini tusobodde okugulawo substation ezitaka wansi w'ebina. Mu kaseera ako kennyini ne mwaka guno gujja tugenda kulaba nti substation 2500 kweziri ku luguudo. N'olwekyo buli yandaggadde okukyeyagaliramu ky'ebidduka eby'amasanyalaze bya Spiro ajje mangu. Embeera weeri kale bwe kalika wano mukalaba bawo bakasoma bali waweeri baze kukimeezaabwe n'abasigadde bonna we bali tubatuukako ku service center zaffe ne ku substation ne ku bwe tukola nabo mu kuzibatuusaako mu ngeri y'ekibanja mpola. Kye tusuubira ng'ettaka eryo limaze okugwa mu ngalo zaffe tugenda kulaba nti tulikozesa okusinga ne kye mulabyeko wano leero. So production gye mulaba wano of course akatale kagenda kakula nkeeyongerayo egenda kukubisaamu emirundi nga 10 kusinziira ku gavumenti kyekoze eki kyetuusizaako. Era tuli basanyufu nnyo okulaba nti gavumenti yatudde obudde neyetegereza naye bano bye twandyagadde okukwatako kulaba nti omulimu gwe baliko bagwongereyo mu maaso kyebaliko ddala ddala oba si kyebaliko. Era obukakafu buli wano buli omu akirabye nawe mukirabye nti Spiro beyasuubiza beyeyama ate kaseera kano kennyini byeri mukola ki kutuukiriza. Spiro yatandikira mu piki z'amasanyalaze muzirabyeko naye si weekoma. Spiro kyeyajja mu Uganda kukola kukyusa engeri y'ebidduka gye bifuniramu ki amafuta oba mu luzungu kye bayita energy amaanyi agabiddusa. So twatandika ne pikipiki kugenda ku butukutuku tugende ku budduka taxi paka ku baasi.
era tuli mu njogerezeganya n'empuliziganya ne bapatina abalala tulina essuubi ejja kusobola okukola ki okukyeyongezayo mu maaso. Akatale kyemanyi katale gw'okakola naye obwetaavu weebuli, so kyova olaba bizinesi eno erimu okusomesa kw'amaanyi nnyo, okusomesa mu bakozi abasobola okuzimba piki zino, okusomesa mu bakozi abalina okuzikanika okulaba nti zisigala kuki ku luguudo, okusomesa mu bakozi abalina okulaba nti swap station wali batule kasitoma asobola okugikyusa bulungi nga takosebwa ate mu budde obwamangu mangu neegenda n'akola emirimu gy'emirala.